Bwayise kimanyiddwa ng'ekimu ku bitundu ebisinga okuba eby'enzigotta era nga n'ekisinga okumanyibwayo ge mazzi aganjala mu nnyumba z'abantu buli nkuba lw'etonnya. Kyokka ng'oggyeko eky'amazzi batonadde bakimanyi nti abatuuze b'e Bwayise bangi tebakyebaka ku tulo olw'ebiku ebyabazinda era nga bibaleetedde n'endwadde ze batategeera. Bwe batyo abakulembeze b'e Bwayise mu zooni emanyiddwa nga Kiggundu balabye guli gutyo kwe kutongoza kaweefube mwe bagenda okuyita okufuuyira ebiku mu nnyumba z'abatuuze baabwe. Osigaza ekiku ate nga bali mu kitundu kyo. Waba n'abo bavudde mu kitundu kya Kiggundu bajja kudda mu Ssebina n'ebitundu ebirala. Ssentebe wa zooni eno eya Kiggundu Kibuuka Pawulo agamba nti abatuuze babadde basusse okwemulugunya naye mu kaweefube wa Bulungibwansi gwe baliko kwe kusalawo okusooka okufuuyira ebiku. Olw'okutufuuyira ebiku n'ebiyenje ne tubeera nga tusobola okufuna ku bulamu obulungi. Tubaye tetwebaka, tubeera tulina mitima ffenna nga emibiri gyaffe gyonna nga giweddewo. Naye mukyala Madina Nsereko tweyanziza nnyo tweyanzeege. Bibadde biyitawo wansi era bibadde bingi naye kati tweyanziza nnyo tweyanzeege olw'okutuyamba ne babifuuyira. Bakira ab'ebizindaalo bagenda bakunga abatuuze nga bategeeza buli alina ebiku okubategeeza basobole okumudduukirira. Mmotoka nga mwebiri kale nno enteekateeka eno etuyambyeko. Abamu ku batuuze be twogeddeko nabo bagamba nti ekituufu babadde bayisibwa bubi era nga tebakyafuna na ku tulo newankubadde nga n'enkuba ebadde ebatulugunya. Tetunaba kulaba kigenda mu maaso naye ng'ekitundu kirimu obulwadde bungi n'ebiku bibadde bikiruma naye katulabe tetunnamanya kikigenda mu maaso nange mbadde mbiina. Abalala tusanze bajaganya era nga basanyufu ng'akimezezza okw'enkuba nga bagamba nti ebiku kye kimu ku bizibu ebibadde bibasuza nga batunula. Tuli mu kuzimba era natambula nga Madina bwe yalaba n'engwa ku mikwano n'enjogera najjo mikwano egyo kajja UNDP ne bajja ne batulaba wansi ng'era Madina bwe yakola bwe yasindika abantu wansi. Coordinator wa Kaluka Honorable Madina Nsereko ate nga era mu mbeera zonna tukwasaganya ebintu bingi nane mwana wa Kabaka. Kati leero twaze wano kufuuyira zooni eno. Ekisooka twagala kwebaza Hajjat Madina Nsereko lwakuba nti bwe wawulira omulanga gw'abantu watuukira mu budde. Ekyo kyekisooka naye ffe nga kampani twagala kwebaza olw'ekyo naye njagala bategeeza abantu abatulabako tufuuyira ebiyenje tufuuyira ebiku n'ebifa. Kibalizi John, Chris Semalimu Semakula, Beg Television.